kati oluvannyuma nga wayise ennaku nnya kiki ekyaddako tugenda mu maaso kakati yaje wakyali wamunyumiriza muganda we baali bamusse n'omusajja akakazi ke owulira bulungi kati yafera yanjiririza naye mu lufera amatayi nayagala muka omusajja mbu ayina omusajja gwe yayagalira mukazi we n'amugwa mu malakalaka katona atwala obulamu bwe kuvaayo n'akamaali konze eno kansengukeyo mufera ebyaddala tagane bw'ofuna abantu bw'abeere n'aba mu nnomo tutandika okukola nabo bw'aba mu woofiisi eba etudde kola nabo eno tukole sente kati ayagala bapanga eno kubanga babasse ono bamuyita mubiru wa mamba benkola nabo kati eno kaalo yali kaliba naye nga talina bagezi balala bamuteekamu bwongo kati yadduka n'akomayo eno kaalo afuna mubiru ayagala muteeke mu ddiiru kipya n'enfera mpya kati manya nti no kino kyalo kipya enfera mpya ko nandi polisi bweno tukwata nga ate tukwata kuki naawe kyange naye ekirala kati wulira ekyokwambulula akyesooka kubanga amanye engeri gy'ayambulula naye kimanyi bayinza otusaba ebbaluwa z'obusawo nga tetuzirina ne batusibira obwereere ebyo biveeko ebyo nja bimaliriza bwongo magezi gatta Abdul Karim Luwanga Masavu oba okyazanya ono bamuyita mubiru ye Muhammad Junior Mayombwe original names egenda mu maaso mpola mpola nagamba zonna ez'abannayuganda tuteeka okuziraba talinaako yadde mandwa era agamba bajjajja abaddala nga abajjawa baali bafunye wano nga bagenda okikolera jukira buli kalo ke bagwako bafuuka ba bulabe obufere babwongeramu guleedi ono bamuyita Kiberu naye ali nabo kati alina omwana omuwala gwali naye wanagezaako mulambuza ennyumba baferera mu busawo baferera mu property master najja guza ennyumba nagamba ennyumba eno yange nakufera n'omuwa amajja ennyumba kumbe nga jaguzizza eriko nanyini waayo firimu bagiyise jjajja mwambulula jjajja byasinga otegeera eri byebiri ebyokwambulula jjajja mwambulula bwe yeeyita naye bano bagezaako okuleeta abantu kati bwamala okuguza ennyumba nga gamba ennyumba gye wagula eri mu kubo lya musambwa kati omusambwa gwe gusobola nina omusawo asobola otuyamba ng'ate omaze omuwa ssente be bafeera abali e Kampala ebiro bino n'agamba tuba kukyakwigana kyakumanya twagala okumanya wa gye bigwera tuwagire abaana abaffe abaawano ba Uganda Build Uganda bubu ku ntiko kati nga bwomanyi bagwira ddala ku bawala abakava ebweru bano banva Dubai banva Kata mbadde Bungereza baba n'olusidiiki kati ayagala ennyumba basooka bagikole ka renovation kati kuba mugane nawulira bakwogerako ebitali birungi kwendi bwe bantu abatwagaliza ku kyalo kuno abantu bakula bulabi nga onyiridde bunyiriza oguza akagoye akapya ne kibaluma kebe nga tonebaluma kati ate omuntu wozimba ennyumba bawulira nga baagala kwetuga bwetuzi batatwagaliza ku kyalo kuno kati yeeyogerako alaga nti alina buzibu naye nga jjukira mufere namba emu mufere pulopa oba mufere supa kati ogenda okwetegereza yamugamba ayinamu n'obuzibu obulala obuzibu ayina musawo wa kinnansi banenga nsansa okulaba mwana wa mwannyinaze kumbe okudda eno mubiru yayina sengaawe bane oli otya muwala gyendi kojja ogamba otya anko abaana bali batya senga abaana tebalina buzibu ono yali senga wa mubiru yayita mubiru basale amagezi ayina muwala we yavudde ku ssomero banne bagamba nti nze nsala abaana ekiro enviiri era bwe ntuuka okufuluma okgenda okkojo w'ekiro bagamba ngenze kusera aliko ekitambo era senga agamba enzigi wano zisula zeggula tamanyi kye bagenda kukola kubanga omwana kirabika aliko ekitambo ayira abajja agamba mubirundi alina miliyoni 3 zabadde ategese bakole ku mwana ono senga okakaso olina miliyoni 3 mbadde nga tugende Tanzania senga naawe leka ne Tanzania yenyini gy'ogamba bafererayo abantu
wano e Uganda ate wano ewaffe waliwo abasawo nga si baffere nga bakolera ddala. Jjukira Mubiru yakwatagana n'ani ne jjajja Mwambulula. Senga bwamubuuza ni banne nayo kakasa anaakola oli akola yaveeyo mu nsozi eyo ez'abakonje eyo wansi era eyo simanyi bitambo talina kyatavumbula gwe kasito okkaanya ate ne ssente ajja saba nnyingi obadde bagenda okusaba esatu ayinza okusaba 280 olwo njawulo ki eyafa neyasika ate senga alina obukadde busatu ng'ayagala bagende Tanzania Mubiru yamukakasa nti kigenda kuggwa singa obadde ki Omaje tugenda okola ogenda kumpayo omutwalo ogwo ogwa transport ne oba oyagala ebiri gye njokuwa senga ogenda kumpa emitwalo ebiri omufere ne womuwawaya nga abadde asuubira 14,000 n'oga ogenda muwawayo oba omukyamudde yagamba agenda muwa ebiri egya transport n'akyamuka naye ng'agambye agenda funa omusawo agenda okubeera nga yamba mwana muwala ono alina ekitambo asalako banne kusomera enviiri ewaka ezisula zeggala nga bwe zeggula. Jjukira gobogede naye balowooza muntu waawe akakumbe yafereka mulimu abooluganda betuba nabo ng'omumanyini wa Luganda naye nga tomumanyi nnyo kumbe yayiga obufere ng'ate gwe omwesize okudda eri Kiberu bano ekyo yagala okikakasa oba omala googera bintu by'otategeera yeegonza gundi gwe omufere ayinza okugonda ng'eryenvu naye ng'ate ekigonza eryenvu lyogaya kyekisinga okuliwombya katulabe oyinza ogaya ne katunkuma n'omugayagaya nti akatula akatono ako naye nga kekasinga okaawa kati ono omukyala ayagala kumuguza nnyumba ali mumulambuza ono transport wo ziri zakunywamu kasoda zensosa okukuwa ati wali buzimu maama ennyumba oba ogyetaaga ennyumba ojja gifuna ogenda gigula efuuka eyo maama njagala nnyo okolagana n'abantu ab'amazima oli w'amazima maama singa sibadde w'amazima abantu ku kyalo tebandigambye nti no ndi mulungi tebandikundagiriddeko otuuka kaalo obuuza ba property master bakulagirira omuntu kumbe bakulagiridde ku mufere naye nga ekyalo abamu bamanyi nti w'amazima. Kiberu jjukira akwatagana n'abafere bali bawulira basupa kali mukazi wattu yali yakava Bulaaya ayagala agula enju naye nga tamanyi nti ate alugudde mu bugwi. Tugenda maaso ne sinema nagambye ekyali ya Mulembe bagiyise jjajja Mwambulula ziba teziri busa jjajja yasonga ku Lusooto Mubiru yamuleete ewaani ewasengaawe jjajja tulina ebizibu bingi kono ntombulira bijibu ebizibu byonna nja kubanga ngirira maaso mbitegeera n'abakonako ekibugobugo jjukira si musawo mufere n'abakonako akabuga agalala ebizibu byabwe muzzukulu okimanyi nno emisambwa mulina emisambwa mu nju emisambwa giri ku mwana oyo muzzukulu omwana alina n'ekitambo asalako banne enviiri ku ssomero kikyekyo atandikira ku kyewamugamba jjukira senga byonna yabinyumiza Mubiru yajja amuliiriddemu teyakoma ku kya kitambo n'amugamba obadde ogenda nakufa kutiisiza muzzukulu totya ebyo mu nsi bibeerayo kati bane tugenda kola tukyajjajja bannanga omwana wange emizimu gyo n'ebiteega byonna biri ku muwalawo kyetugenda okukola kumwambulula. Mubiru yawulira ku kyokwambulula amanyi omwami ono ebyokwambulula bwabitwala. Jjukira ono Mubiru amuyita muwalawe naye omufere taliko wa Luganda yanguwa ogenda oyambulule bane maama oyagalagana oyagala kulemesa bajjajja kukola mirimu baneetaganye mune mukwano guma tunoonya bulamu genda okkirize bakwambulule maama yeegayirira omwana bagende bamwambulule kumbe ye Mubiru ategedde naye obufere bwe baliko wadde ono wa Luganda lwe ategedde ennyambulula gy'ayambulula naye tayinza babuusa kati tulina omwambulula we tumala omwambulula emikolo emiraawe gigenda okuddako awo akwate ku butugikiri eri wansi ku mazzi eri ku luzzi gyemba mwambululira bali wakajjukira bali kumpi n'oluzzi maama bagamba mbawerekereko ate otuwerekera ki ono kasita alina ekkojjaawe emmando ayongeramu kasukaali mu ddoboozi jjukira abeera ku nnomo n'amala n'akyuka ng'omufere bw'abeera kati wotaba mugezi tomumanya ekyagenda mu maaso
Nagamba tubaamu ne buloba tekiniko mu Kiwesanga wakava ku poliisi kilomita zibali 13 okuva ku Mityana Road. Kuba ku simu noti 7524 osoma ebyemikono ng'okubajja okuzimba okuvuga emmotoka okutunga ekyalaani kulako TV ku radio. Nagamba sola bito lontoka bimalayo. Naye ebyemikono bali wala n'okusomesa emirimu egyo egy'omutwe. Ate nga nagamba akayimba bakayita situkako busubscribinga ku YouTube. Then okasheyalinge kamimbi kinga Luvini. Tokerabiranga akayimba ku katabu nnyo. Jukira twagulawo ne YouTube channel yaffe osobola osanga sinema zino. Bw'oba ozimisinze onyiga munyizi vije Silver Tata Nicolo. No sharinga then n'onyiga akadako kabbero oba mpagidde nnyo. Olabika ndi ate ofuna ne sseme endala nkuyanja luwonyiga akada ofuna bingi nnyo ate by'otasobola kufuna ng'osubscribinze busubscribinze. Kati ogenda olengera mwana Namayanja. Jukira liya akava bweru Namayanja. Ayagala kubeera ng'agula nnyumba. Mutaka amusudi yanze nagambye n'ennyumba yo toyinza kugisanga walala eri buli kimu munda. Ovanga okugula ennyumba nga teweetaaga gula bya mu nnyumba munda. Waliwo okugula ennyumba ng'ogigula nga nkalu. Naye ennyumba gye yamuleetako amulaga ndi ejjudde ebintu. Tasaana gulako ebeere kabada, kebeere kapeti ya wansi, kabeere kano buddo wa maati. Byonna kwebiri. Abafere bali mu nsi. Ate Katonda yawo omufere akalimi ayinza okukuba akalimi wena n'owulira ng'oyidde. Egenda maaso firimu. Banne wanyumidde walungi. Embeera yawo yonna kwegamba ey'obudde empulira ddala nga mutuufu yeeyo. Olaba nze ennyumba eno ndabye ng'ekugyamu. Ku ndabika gy'olabika ennyumba ekufaanana nze ndaba gye wanditute mayumba gonna genkulambuza. Asobola okulambuza amayumba 3 naye ng'amanyi gy'anaasembayo okukulaga. Awo ajja okwogerera obugambo bw'osaaga n'abafere. Tukyagenda maaso nagamba vije Silver Tata Nicolo nga bulijjo. My number one fan, my son, Mutebi Nehema nagamba super selector wabo bonna. Agamba ki Bava wali kusenyi bus terminal. Nagamba Bava zirina sinema zino Bava. Gendo ojja kulaba Bava. Sinema we ziri nnyo ez'ebina Uganda. Owulira olulimi lw'omufere buli kimu okiraba. Kabada ziizo zemwagala, TV ziri ezaalagirwa, entebe olaba ndabe n'omanya ndi ate kyotwala tekuliko gamba ndi ki. Bw'ate yoleka akubye ennyaba mwana muwala bamuva Bulaaya. Abamu batera kweyita basama naye ate ebiseera ebisinga kiggwayo ne basamaavu. Abeeri ng'amanyi yaliko naye abaana bali e Uganda obwongo bubeesera. Kati gwamanyi kuba buli kimu ekiri ennyumba gwasigalidde okujja ndowooza ogirambudde ogirabye. Ebisenge bitanda mu ebiri buli kimu kya mulembe. Firimu egenda maaso. Naye tukuyisiza. Simanyi soko ndira kugatta ku kibinja kyaffe. N'ekibinja kyaffe. Kaakati bayita Musiraamu. Ng'eki. Amuliiramu ye mubiru. Kubako. Ebiwaddamu ebyo. Musiraamu. Gagga bakolamu. Abakolamu kati ngeri gy'oli. Mubiru yamuliiramu. Abakola ki? Agala amuleetera abagagga banne Abasiraamu ab'omu mizikiti bakiroodi bahaji. Tubikubireko eno. Tubakubirengako eno mwana obaleete bakyali abo mwana gwe abategeera mwana Musiraamu. Naye ddala haji mukwata anta ne mujja muzikiti ne muleeta leka naawe ate otandise okubeera fala naawe. Leka naawe ezo ziba ssente. Mbadde manyi byondeetamu ondeeta mu bintu birungi. Naye kati ogwo omusango nguwoza nti ewa Allah. Musango munene nnyo. Ogwo omusango mu maaso ga Allah munene nnyo sobola tandika genda maaso na kufeera bantu ekyapaana. Leka naawe bino badde ompitira. Singa nategedde nti byongamba sandi kutenda kubu lyayo kumala budde bwange kujja. Tambula onviire kale taana ennugu yaako kati genda naawe. Ngandi manyo omuntu gw'empisa ayinamu amagezi kumbe toyina amagezi oli fala. Ogwo omugugu ngenda guwaza ntya gwetikula ntya mu maaso ga Allah nga ntandika ofera abantu ndeka. Mbiira mwana kaleeta ennugu yaako wano. Banoonya abantu ne babasomera omuzannyo ne bakuwa bizinensi nga gw'ofuna abalwadde abalina ebizibu abajja okujjanjabwa. Kaakati agezaako okuliiramu mwana muwala. Ufuneyo gw'oleeta tutopingewo. Luli wanfera nange ndi mufere jjukira n'ompa emitwalo 4.
ali njagala kuwa emitwalo ena then bw'oleeta omulala w'ebbeeyi tutopingewo. njagala oleete ku Ono mwana mwala bamuyita Nakirya Hairat. ng'alina ssente nnyingi. Nakirya Hairat mwana muwala Original Names. Kati godininga n'abakazi bakali. Kati godininga n'abantu batalina ssente tumanya munnange oyinza ogwa ku muntu ngolooza agayina. Abafere bangi e Kampala oyinza okwetenda nti oli mufere kumbe ne gw'oguddeko naye afere. Genda okikole nze kyengenda. Genda okikole nze kyengenda okukola ngenda sooka nkutere ku ssimu emitwalo aga 2. Gw'oleeta omuntu nga mugegge tusooke tumukuba miliyoni eziwera. Tumukube miliyoni nga 10 n'okusoba. Kasita oyogedde kati ntera akabiri gange sooka okalyeko. Ye mwana muwala n'aggambye Nakirya. Nakirya yangu naye tuli amajja. Kaakati eno Kiberwa akyafumba mutwe. Alambuzza omukyalo ono. Namayanja amayumba. Nanze kyenkwagaliza nganze. Yagamba nze naye nkulambuza amayumba mangi naye era ennyumba gye nalaba eyakabi gye nkwagaliza. Ate nakoowa abafere. Munnange olaba onsudiza nnyo ne munnenze mpulira abafere nabakoowa mu nsi eno abantu banzibye okukamala. Gwe manya nti nno singa nali mufere singa siiri ku bugagga bwe ndiko saawa zino. Ekisinga obukulu kubeera ng'ofuna kintu kirungi sente z'ogenda okumpa ngenda genda eyo nunde ente zange sigana kudda wano ngenda kubeera nga nkola byange ng'oli mirembe gye. Wenda ebiwandiiko by'ennyumba byonna obirina ebiva ku biwandiiko. Kyeyamaani bwe beefuuse ye asobola okuwandiikira endagaano Era ennyumba egenda bayiyo. era ennyumba egenda bayiyo buli kimu ngenda kubeera nga nkireeta amusudiya omufere asobola okufumba. Akutandika mukakkamu. Banne njagala muyige era mumanye abafere bafaanana batya. Egenda maaso. Nage bagiise jjajja Mwambulula. Wayita akaseera omwana yafuluma nga wola waka boda boda. Jeni kumbe jjajja yamwambulula n'amweyambululiramu. Jeni mwana wange kiki ate? Kubyekoledde byonna byonna mwanange kino kyosazeewo okunsasula. Abakazi abakulu bano bamanya kasala bange omuwala yesesemya amanya ekiddirira. Yamanya ali lubuto. Kati yanyiga nnyo maama kuba yali akoze ebintu bingi eri omwana ono. Tulaawo mbulire ng'otandika otya. Mbulira. Wali asajja be waleeta musimanyi banyambulule bakintuusaako maama. Naye bannange mubiru maama ye talinda gamba ne bakakoba biki. Olwagaani baneeyambisa. Yatandika kulaajana mwana wa mwannyina mubiru naye bannange omusirusiru oba ngenda mukolera ki? Mubiru bannange naddayo aseseme aze balance. Mukama bannaye kikyonkoze ogenda kunoonya bulamu. Ogenze wa musawo tomanyi nti ogenze ku mufere kumbe oyongera ku bizibu. Bannange I thought you went away. Kumbe obadde bulijjo okyalimu. Kaakati walogo baasindika Nakirya afune omuntu omugagga. Alina mukwano gwe yali amanyi nga tazaala. Kati yajja ayongera omubuuza amuliramu. I have rich guys. I have everything. They got money. Ne maama ekizibu kye nnina mbalina naye bannange sobola kubazaalira baana. Alina bagayi bangi bagagga balina ssente naye kwegamba ye mwana muwala tazaala. Ono baayagala. Owaye bw'oyogera bw'otyo nina ekiyinza otuyamba. Kiki? Gwe tingenda musawo muganda gwe ngenda okutwalako asobola otuyamba mu nsonga eyo baasi. Kati afunye gwayinza otwala. Jjukira oli jjajja kye bava bamuyita jjajja Mwambulula. Togendayo ng'oli mukazi n'atakwambulula naye oba musajja akuwa akadagala nga tekakola naye omukazi oteeka okwambululwa mu ngeri zonna. Oba olina butono oba ofaanana otya jjajja akwambulula mu ngeri zonna. Just like that. He told me this and this and this and this. I was like, wow. And you got better? Yamugamba bwe kimu kiba kiteredde kasita ogendayo gwe omuliramu katono nnyo n'entereera tukoze etya jjukira ono wa luzungu. Namugamba tolina ssente ekyo kikolako koye money is not a problem. Ssente si buzibu. Wa luzungu alina abagagga ate naye alina akasente. Kati ngaga kansuke ngende ebweru nsoke neetoowuluze nzije kanneetaawuluze nsoke nzije soke ntoowoloke nkomewo. Kati kumba afulumya ayagala akubira jjajja essimu amugamba ono gwe tufunye baaba gwe waŋŋambye omugege
mulina kati ngajja wane ebbalibbali bw'abaza ye mwana muwala nakirya gadda ku ssimu njagala olabe nagamba tuba ku kyakigana kyakumanya wooli jjajja nti wendi nange wenyini wendi namufunye omugege jjajja ono azirina owooza nina mukwano gwange yaŋŋambye oli omusawo akola era banse miliyoni 8 era ngenda zitwalayo kumbe mukwano gwo yayiga omuze olaba wa Luganda yasobola okuyiga obufere n'afera muganda we goba okyazanya ne duniya kakati omufere aba n'omutima nga gulinga gwa lwazi amala okubira jjajja amugamba amuleeta egenda maaso mpolampola waliwo alaja na muzukulu oyagala kwononeka sinamala kwambula ate ovaayo jjajja banene dasobola kudeeba nejjajjo nyambuludde nnyo oyagala kuwakanya mandwa jangu tuddeyo nkwambulule jjajja banene ddo nyambuludde nnyo banne mpulira jjajja nfa eddagala eba terinayingira jantuddeyo oganye oyagala sigala na bisiraani ndikulekere enzireyo ngende nkuleka ogende jjajja banne kangende emandwa tebamala gazivaamu we bato jantugende nziremu nkwambulule jjajja kyakola abaana b'abandi jjajja banne esooka oleke yangu gwe sirivyo yaleka yagala kummanyira gwe siri nina okwambulula yanguwa namuzaayo mwambulule jjajja kyakola abaana b'abandi ogendayo ng'ogenze kugamba kuyamba kuzaala ate n'akuvumula mu ngeri ey'enjawulo abeeno jjajja akuvumula mu ngeri ey'enjawulo bannaye abeeno jjajja ani oyo nga yeffe jjajja ndaala muyingire twalengera ayina gwe yaddeyo akagenda maaso n'okwambulula mbwamuvumula asobola okuba nga azaala kati jjukira ono omukazi ono gwe yafuna wa luzungu ab'oluzunguzungu batya nnyo mu basawo bw'alaba olubugo ne yeekanga balaba emindogozo ng'obindiriza babitya kati amuleese nakirya ng'atandika oliira mu jjajja wano bayitawo ku mandwa teremwa mandwa ekola tatandise tafunye erinnya awo ery'amangu mandwa teremwa emandwa ekola nage bamuyita Abdul Kalimu Lwanga masavu jjero era koze wano bajjajja bagenda kutereeza tolowooza nti ojagenda toteredde kansooke kukebere ng'amuteekako akabugo muzzukulu namuyisako olubugo muzzukulu tozaala atukira ku nsonga yennyininyini gy'omanyini yeekuluma gweoba agiriridde mu mukwano gwo nga tomanyini beekubidde amasimu eyakuloga musajja wagaana okumwagala kiryankuta ye yakuloga omumanyi mujjukulu kakati kyogenda okukola omusajja ono kiryankusa bwe yakuloga yateekamu sente nnyingi owulira kakati mujjukulu kyogenda osooka okukola ngenda sooka nkwambulule then oluvannyuma okoleyo obuuma bwa miliyoni 10 naye nga nkwambuludde ebisiraani maze bikujjako okinamu obuzibu miliyoni 10 tekirina buzibu jjukira sente azirina miliyoni meka jjajja miliyoni 10 nakira nawulira nga asavu walinze ono agenda va miliyoni 10 ate bano ab'oluzungu tebadda ku eyo bamanyira bintu bya supermarket bw'agenda price eriko tagamba ate munsalireko bw'omugamba miliyoni 10 era abanga ali mu supermarket akwata bukwasa ayinza agambwa ate nnyingi ne bamanya ono bamulina kati sooka ojje nsooke nkwambulule mu linnya ly'abajjajja nsooke ndabe ayagala amwambulule sooke mpite jjajja kayizi ndabe engeri gye tukukolako then ndabe ne bamweya noono babeera ku ddiiru gw'oyingira osootoza omugongo ogenda kume ne basigala beekuba obwama muzzukulu kankwambulule n'atandika tekankwambulule ebisiraani byonna jjajja bannangerekeraawo jjajja bami nkwegayiridde jjajja ayambulula muntu jjajja enyambulula gy'ayambulula katonda yekka yamanyi onewulira ebiranga gisusse tolaba ndi abantu baba n'oluzungu naye batuuka mu mbeera eyo olulimi lukyuka lajana mu Luganda bano bamuva Bulaaya baba n'oluzunguzungu naye nga leeba ŋŋanda wadde muva Bulaaya
era jjajja n'asooka amwambulula ne sekwambulula yenna. Ono ali mu ssente zimussa amaddu azikebeerakebera talaba ssente mu kasawo. Jjukira abo ab'oluzungu batera kuba na buceeke nga kiri aza akasawo. Omukazi yagee ssente azirina miliyoni 10 teziriiko buzibu. Amala ovaayo jjajja kyamukoze enkwambuludde ebisiraani byonna amaze bikujjako. Maze kwambulula oyambuluddwa. Kakati emikolo gyonna gyonna tugiwedde. Kakati ndowooza obuuma olutole obuleete. Leeta obuuma obadde n'ebisiraani bingi okamala. Kati ogenda kuzaala emikiso oyina ndolo. Sajja kyankoze bannange. Akuba mukwano gw'akama amanyi kyaliiwe. Kumbe ye amanyi ekiri eno. Kati n'ekirala bw'oba omaze okubeera nga osasula ssente olina okoma otukwambula ekyokwendeko. Ate Mandwa mugiwa ceeke. Yabawa ceeke ya miliyoni 13. 13 miliyoni. Miliyoni 13 zaabawadde ku ceeke. Emmandwa jjukira tebaziwa ceeke. tambula ogende. Jjajja olwaziraba nga laa ceeke teri wala lwanca nga ssente azijjayo kwe kumugamba tambula ogende naye toyerabira okudda. Nsobole okubeera nga nkwambulula emikolo gyonna gisobole okuba nga giggwa. Jjajja ate onnyambuludde embadde neerabidde. Kati genda totunula amabega tonkuba mugongo. Kati ogenda kuzaala. Kati agenda ata ogenda kuzaala ebigambo nga omuntu muferera owulira nga bitandika okuseerera. Kibadde n'akanigguusa. Ekyo nakyo ndabika nkiteeke mu mbuga. Kyakola abakazi b'abandi ku kyalo. Kyobula munnange ebintu by'okweraguza ebyo nabyo. Omukazi omweraguze. Okubeera naye afazaali. Obeera n'omusota mu nsonda mwali mu nnyumba. Naye nga tolina muntu mweraguze kubanga ebibeerayo tomanya. Abakazi babagenda maaso n'obbambulula. Ebibeerayo toyinza kumanya. Atadde ng'awenyera onoomanyirawa. Ekyagenda mu maaso. Kakati bwe baaguza ennyumba buli omu yabuuza munne onaagamba ennyumba nagigula mbale subira sangawo muntu. Eno ennyumba nze nanyini maka gano. Gano amaka ge uli abweyogeza nganganga. Gano amaka gange nze nanyonga. Obadde ogamba ki? Gagagaawa. Eno ennyumba baginguza yange nagigula. Twali wali wa chairman nga ali ne mwami gwe bayita Mubiri. Eno ennyumba yange nina n'ekyapa kyayo nze nanyini maka gano. Kumbe omukyala baamufera. N'agamba omusajja yaginguza bamuyita Kiberu. Ono tamuwulirangako tamulabanga nakuwadde okuwulira erinnya Kiberu. Kati olabika otandise kumanyira kankubire poliisi omanyi bamalaya mumanyira. Ndowooza wano oyisewo wabamalaaya. Adde ano oyina mutune wayambadde asireyingira wano. Ono tewali basireeya kankubuulire genda omanyire balala. Embala emu bbiri ng'ovudde wano basse ekyo kankubire poliisi ebeekukima. Jjukira baamufera amajja. Ogenze Bulaaya otuuyanye. Yatandika okugamba kaŋŋende naye nja kudda kono amaka gange. Bonna abantu bagwira ku bantu eddalu. Si ngadda mu kamutuka ke. Oyinza okubeera ng'olowooza oli mugezi. Kumba abagezi mu nsi gye bali. Otuuka mu bulamu bw'ensi n'ogamba mu nsi eno neesigaani ng'osigaza Mukama eka gw'olina okwesiga. Kubanga osobola n'okwesiga muganda wo nga naye mufere. Osobola okwesiga oluganda lwo n'olowooza wa luganda kumbe naye akubala. Kaakati nga ky'osigazza kwesiga Mukama n'akolaga omuntu omutuufu. Efirimu egenda mu maaso n'agamba tuba ku kyakuyiga na kyakumanya. Era nga n'agamba ku Muntu TV tosubwanga essaawa ziba 12 firimu z'abaana baffe baawano. Era nga tukutegeeza nti holi we tuli. Buli Lwasane n'Olwomukaaga okwatanga obudde. Kaakati Mubiru yafuna emaali. Genda ogambe Ssenga buli kimu akitereeza omugambe enzijja. Ate enviiri leka naye enviiri ojja zikola ensi ekulaba egambe mukyala Mubiru afaanana bubi. Kumba akyalina emaali. Ssenga naye ava erudda. Aha Mubiru nkulabe musiru gwe. Wanziba musiru gwe. Sente ze ne baziba n'abasitula Ssenga naawereka. Eddagala omusajja lye yakuwa teryakola. Wampa ebiddagala ebitekwa ne mufunisa n'omwana wange olubuto. Ssenga ebyo sibimanyiiko. Wanziba ogenda kumpa sente zange. Ssenga n'ateekako enduulu. Mubiru abadde n'owewuwe gwayita owewuwe. Ssenga yamutwala kaguddeyo. Eno jjajja akyayambulula.
abakwambulula Aisha abakwambulula Aisha inogenda nodira nyumba eyo nokiwe mandwa wulira yabakamukumala emyaka 4 wulira abafere mu nyumba ono mwana muwala Nanyonga Aisha bava mwambulula jajja amugamba ennyumba eri mwerabika erimu emisambo yajja yeebuuzeeko nga waliwo atandise okujja ng'alagane nanyini waayo yamugamba agiwe emisambwa oba emmandwa ziberemu emyaka 4 kweni jajja lwaki okola bwotyo kweni yagala kuwakanya mandwa n'ebiwandiiko genda obireete olaikende ebiwandiiko ebyo bireete abajjajja babitereke babiremu emyaka 4 nga naye wobeerawo nga yebagezaako okubanga bakuwa emikisa kati abba ennyumba yo n'atekako n'okubeera nga n'ebisoobooza abifuna mu ngeri y'okwambulula nga n'ennyumba agitutte bamala oddifera yasigala aseka gagawadde efirimu egenda mu maaso Kiberu omukyala yamala n'amunoonya n'amufuna bajja ewa chairman mbuye mubiru mama nyumba tutakwenda kamyo nyumba yaliyo ayagala sente ze kono ni mama okoze bubi enyumba eyo se yali nti gamandi ya muntu mulala yali ya mwami ono kono ndi olaba bonna abagenda maaso n'okwogera enyumba najiguza dono omukyala ogamba wajinguza nasanze omuntu ng'angamba enyumba yiye kino ekyalo nagamba kiriko abalina fitina baagala genda maaso nakulemesa ate kuliko abalogo bangi yamugamba sente ze nakuwa tonyongeramu yadde n'ekikumi saagala magoba naye nziriza sente zange enyumba yo gisigaze zo mpeeza ze nakuwa zekinjagala okukakasa essaawa zakakati awo olaba ennyumba eyo baali bagizimba mu kkubo lya musambwa wali tewangamba ng'ojinguza kati olaba abafere oyedde bamufera dda bamuguza ennyumba ng'ate kwegamba bagiguza dde omulala kali bamugamba ennyumba eri mu kkubo lya misambwa yebuusa chairman oba amanyimanyiyo omusawo ayinza obbayamba ennyumba eyo bajambulule chairman ye mubiru saabafere kati naye agamba omusawo amulina wekibanga omukyalo ono yagigulanga erimu emisambwa ekyo layisa omusawo mulina asobola okumuvumula era gwe kankubuulira ennyumba eyo ebanga siiyo gyogamba mbu simanyiiyo ng'ate wajiguza omukyalo ono nga siiyo ngenda kukwata nkusibe nze ennyumba yange chairman okimanyi kuva dda beeyogeza ng'abatemanyi kumbe beemanyi chairman ng'agenda bakwata abatwala eri omusawo asobole okunoonya ekyokolera ennyumba eyo agenda kukolako byonna byonna ebiriwo manya weesigenze chairman tuba ne ba chairman n'ogaba naye katulonde chairman waffe ng'omwesiga kumbe ne ba chairman baatabuka ab'ebiro bino mukama abayamba buyambi ne mufuna chairman alimu akaniguusa kati nga bakwata mwana mwana bamutwale ku musawo jjukira bakwatagana n'omusawo jajja mwambulula bafere naye nga tosobola kukimanya ekyagenda mu maaso nagambe mwana mulenzi Abdul Karim Luwanga ye director waayo ate director wa Kuntiko ate nga akutusako firimu nyingi nnyo nga Mawube n'endala Nkuyanja firimu ng'omuzimu gwa Waswa firimu nyingi nnyo habula mukyala mu birooli luno bannange onyirira okimanyi bwene ennyinda eyakasaale bane senga musanyufu bane we yawulidde nti ogenda kujja bannange okyali yasanyuse nawulira essanyu limu buganye nga ngenda kuleeta omulenzi amanyi alina omulenzi yamugamba bo bagagga sente be bazikola ziva ku bo aboola batumira abavubuka nga tomanyi nti gwotomedde mufere oba mubbi nawe yosenga mulalu ina ate bisengawo yagenda maaso n'okukyomera mbu simanyi mwamuba awo senga ebyasenga biveeko yo senga yalwala omutwe mulalu tayagala abikabika omuwala ate abawala babika amaaso ne batamanya amanya ali ku kituufu kumba ali ne saabafere saababbi egenda maaso abakati ziba teziri busa mwana muwala nga bamuleese namayanja jajja avaayo oba aveera nakwambulula simanyi kati mbu chairman atumye Kiberumbu ajjewo ewoono jajja aleete omukyalo ono omujjajja akole kyamukoleko emikolo omuzukulu ng'ayina ebizibu omuzukulu atunula ebizibu byereere ono omukyala tabangako yadde nakizibu
okimanyi nti omusawo ayinza okugamba oyina ebizibu naye nga tolina yadde ebizibu n'akamu nga obuzibu engeri gye buzzeemu baffere be bakuleetedde okugwa mu bizibu. Kaakati atandikira ddala ku mulamwa bikira baba bikubira amasimu bw'amugamba emisambwa gyagobye mu nnyumba yo. Mu nnyumba mulimu emisambwa n'emizimu n'ebiteega weetaagira ddala okwambulula. Atunula butunulizi wano ku mpataanya z'amabeere n'alaba nga mu butuufu ono talina kusukka kwambululwa nagambye tasosola. Simanyi oba abambulula yeprotectinga oba abambulula direct simanyi naye kyonna kyekiri Mukama yamanyi. Sirika nsooke nkambulule baasi singa nanga mpambu emiranga bannange caca bannange caca bannange caca jajja yatabuka ayambulula omuntu singa ayanguya nange nenkwatamu. Baffere kye bakola abaana b'abandi ku kyalo kuno maliriza muzzukulu jajja omukolo ogumaliriza mukolo guwomedde ddala mukolo mmaze okumwambulula ayambuluddwa ennyumba kati jajja asobola okugibeeramu nyumba eteredde noze mugenda mwambuke bwambusi mwamuke embuga mugende. Wulira abakazi balabidde ebizibu mu masabu abakazi balabidde emirerende mu masabu bakufa abasajja naye abakazi balabye ebizibu. Kati okudde eno balina ssebo n'abaana abakola ku street ono baali bamugamba tabbanga abepolisi n'abamagye kati abaleetedde emirerende. Oli wano olinga musirusiru tosobola nakwawula muntu wa bulijjo na wamagye kati kyakubisiza afande kiki ogenda tuleetera emitawaana batusibire wano. Tebakoma kufeera mu mayumba tebakoma kufeera mu busawo ssebo bafeera ne mu babbi bano ababba ku makubo. Oli musirusiru tosobola kwawula ani afaana atunula bwati n'omuntu wa bulijjo atunula bwati twagala batusibe tuve maaso togenda funa de n'ekikumi genda yagamba mumpeeyo omutwalo nga tukuwa gwaki ate gwe tokomawo wano okutuusa nga oyinza okubba abantu abali wansi abatali b'amagye. Kaakati ogenda okwetegereza Mukama waffe badde kina nina mugabo bukadde 10 butukumbe twakuba bukadde 2 bayitenge mukama waffe. Kaakati babategeera bagamba ni batunda ennyumba obukadde 10 manya 2 ng'ate ennyumba yali ya 10 babategedde. Onaddukira wa chairman mubiru wabeera chairman ali luddawa nasooka gimwebaza chairman kigoga mubiru mubiru mune takyabeera wano si chairman wako mubiru yabba TV ya nei batata n'amugoba wano abadde akolanga asikaali. Katonda wange yali azembwa ze wa chairman mubiru bannanga omusajja yanziba owunga mwana mala yawunga yatuuka yali asuubira mbu chairman yali amuyambyeko ne bamutwala w'omusawo yawulira nga akutuse omufere asobola okukutula amagulu naye nga tolwadde nze nkubuulira. Mwana mwala yalema okuvaawo ku kasheedi naye nga ekituufu mubiriwe yali abeera oyo omuvubuka yakozesa mukozesa era wuuno yawa omuvubuka omulimu alimba omukazi kati amuga omulimu gwawedde nagenze maaso n'omulimba chairman wantabeerawo wano wataata mbwali okolangawo ngwa asikaali nobba TV akazi kamenyesa amagulu ne katula akawulira kakutuse kitegeeza kawedde mwana omulimu nawukoze kati nsasula kati olaba omulimu ogukoze mulungi nnyo kati kyogenda okukola njagala sente nzikutere ku mobile money kanaye bulijjo bwoti omuŋŋambe era n'onfera ateekako yakumanyira ni gweyita omufere. Omufere taagala muyita mufere omubbi taagala gamba nti omubbi naye ng'olidde kyabeera mani Mukama ayagala kumanyira kalekera okumpisa amannyo guno okugamba osimanyi ndi mufere tudda mubiyogeza ate genda bw'omanyira sijja kuwadde n'ekikumi genda bwete naadde n'ekikumi nga nza akusuza n'okusuzana kati era nza akusuza tomanyira osaaga n'abafere tozanyisa abafere after 2 months emyezi 2 nga giyise bannakyalo baategeera abafere ne balooka babakwata mu biru baamunyweza ne byali akola nabo n'akabinja ne nakirya mujja kwogera ni abatuma okubba ekyalo kino n'okubeera nga mutufera emiggo ne giruma bagenda bookya baagala boogere mukama waabwe mutubulire mukama wammwe
mugenda mutulaga olwaleero ani abatume ogenda maaso n'okutulugunya ekyalo nagamba buli mbwa eba n'olunaku lwayo buli mbuzi eba n'olunaku lwayo naye ate bagamba ennaku z'omubbi zibeera 4 ekyavaamu bayogera mukama waabwe wabeera kumbe ejjajja mwambulula kibooko zivuga kyebabakola abatuuze babaleetera ddala paka wano wewakola ki wabeerera ddala nga balina okulaga jjajja wabeera ye boosi waabwe bamugamba aveeyo agenda ovaayo yagwa mu bantu kati jjukira bwe yabadde agenda maaso n'okukwata emaali zonna yabadde abakulira ye mukama waabwe totya tugenda maaso kabeerawo kaba ku masita katono nnyo naye nga totya tugenda maaso mpola mpola bamunyweza omufere bamunyweza omufere bamunyweza omufere bamunyweza kali ku masita katono nnyo naye nga bagezaako mufuna n'abasimbatuka agende yabasimbatuka agende eno yo bweti bwegenda nate era tubagala nnyo mwebale kulaba nakwogera temujjangu kubeerako ku masita katono nnyo nga bwokitegeera eyema by'omuzungu bwe bityo naye totyenda kiba ku masita naye bateena